Tubalamusizza gyebale. Twalangirira nti emikolo gigenda kubeera mu Lutikko e Namirembe era omulabirizi w'e Namirembe yafulumiza n'enteekateeka bamaze okwetegeka essaala zitegekeddwa abayimbi beetegese katoyinza agamba mu nnaku zino entono bwezi ate atujjuludde tugenze mu lubiri kuba kabaka akomyewo. Kabaka ye muyima w'Olutikko y'e Namirembe oba Dickson akimanyi era kkanisa eyo yazimbibwa Ssekabaka Daudi Chwa ekyamazima era kabaka wa Buganda ye muyima w'ekkanisa y'e Namirembe. N'olwekyo tetujja kuva mu kifo ky'ekkanisa ekyalangirirwa edda wadde nga kabaka waali. Ebya visa ab'omutimbagano bwe baayagala okubisavuwaza kabaka abadde wakudde okuva e Namibia nga 21 ye yali enteekateeka y'abasawo era yali enteekateeka yaffe. Naye bali ab'ekifo kabaka waabadde bwe baalaba nti ennaku kubanga omukungu e Namibia bamuwa ennaku 9 e Namibia bannayuganda tebeetaaga visa era bw'ogenda e Namibia mu passport temuba visa naye bw'otuuka ku kisaawe bw'otaba mukungu kati nga gwe Namakumbi toli mukungu gwe bakuwa sabbiiti 2-3 oveeyo ofulume. Bw'obeera omukungu bakuwa ennaku 9 kati bo baabikola mu ngeri era ng'abakozi ba gavumenti bwe babeera nnaku 9 zinaggwako ate akyayina ennaku 2-3 aleme kuyita ku kisaawe nga ennaku ziweddeko. Naye kabaka ye yali amaze okuteekateeka okudda naffe nga tukimanyi nti akomawo nga tuteekateeka okudda era singa twali twagala nti bamwongere ennaku sirowooza nti waliwo engeri yonna gye bandigaanye oba kabaka munene ekyenkanidde awo gw'olaba n'ab'e Namibia bwe bamulabye nga abazitoowerera. Naye tetwakigendamu kuba kabaka yali akomawo era twawuliziganya n'ab'ekitebe kyaffe ekitwala Namibia ntubagamba nti akabaka akomawo ekyo temukizitoya nnyo. Kale ebino byebagamba si y'ensonga yabadde atuusiza okudda. Ensonga z'obulamu tizimala galalaasibwa era omusawo tasobola kwogera ku mulwadde we eri muntu yenna okuggyako nga gwajjanjaba yayagadde abeeko gwagamba. Ffenna tumanyi nti Namunswa wa njawulo kubanga waffe ffenna naye era abeerako eddembe lye ery'omuntu mu nsonga ng'ezo ezikwata ku bulamu bwe. Okuva edda lyonna ensonga z'obulamu bwa Bukaajumbe tezaabeeranga zaakwananya era abamu mumanyi olugero lw'akamwa kabi akassasiro ganga. Oyo yayanamya ebyali bikwata ku bulamu bwa Ssemanda era n'atwalibwa mu ttambiro n'aggyibwako omutwe. Kabaka Mutebi yatugamba nga tujaguza bwe gyali giweze emyaka 3 ng'ali ku Namulondo nga 31 Julayi 2023 nti waliwo abantu abatayagala Bwakabaka. Abo be mulaba aboogera ebya Swakaba ku mitimbagano be bamu ku bo. Bawendule era basasulwa ensimbi okuvvoola ennono n'ekitiibwa ky'Obwakabaka. Beefuula nti boogeza kwagala naye balimba baliko ebiruubirirwa. Ennono bw'ogivvoola ekitiibwa kya Kabaka bw'okityoboola bw'oyogerera abaami ba Kabaka amafuukuule bw'olumbagana ab'omusaayi gwa Kabaka oba oyagala kuyenjebula Buganda n'ekiruubirirwa eky'okusuula Obwakabaka. Abantu abaseketera Obwakabaka bali wano mu Buganda
okusinga mu Kampala. Bavujjirira abatamanya ŋŋamba ebweru wa Uganda mu bibuga eby'enjawulo bye tumanyi obulungi. Abo basinziira eyo ne bafumbirira ebintu ku Bwakabaka nga baagala tunafuwe. Abantu abo mubamanyi, naye ndibababuulira omulundi omulala. Tulinayo n'abantu ab'ekikulu ekirala abakola ekiro n'emisana okunafuya oba okukoonaganya amasigo okutudde Obuganda. Bakola ebintu buli muntu ne bw'aba mwana muto byategeererawo nti bigenderera kunafuya oba nakusuula Buganda. Omuganda agamba nti ekinaakulyako amenvu kijjira mu kususa. Abo abatwalirizibwa okubasusizaako amenvu bajjukire Omuganda kyagamba nti akusigula mu malinnya bw'ogwa akuyita kadduwa nnema. Kyokka naffe tetutudde era tetujja kutunula butunuzi ng'omutanda waffe atyoboolwa. Era twagala Obuganda bwemuukiriza abo bonna abalya obuggalamatu olw'obwagazi bw'enswa. Abantu bano abawendule be babadde beekangabiriza ne bagenda ku bitebe bya Namibia mu mawanga ag'enjawulo ne beekola obusolosolo obutuswaza nga bagamba nti babanja Ssemaka. Abamu ne mu Namibia baazanyirayo obuzannyo buno. Olw'Obwakabaka bwa Buganda neetondera gavumenti ya Namibia n'abantu ba Namibia bonna olw'enneeyisa y'abantu ab'olubatu abatalina buntu bulamu abeeraliikiriza ab'obuyinza mu nsi y'e Namibia so nga Ssebunnya bwa Musota gye yali awummulidde. Neebaza gavumenti y'e Namibia olw'okukuuma obulungi Ssaabataka mu myezi 3 gy'amaze mu nsi eyo. Neebaza minisitule yaffe ey'ensonga ez'ebweru n'ekitebe ky'omubaka wa Uganda ekitwala Namibia olw'okutukwasaganya n'ab'obuyinza ab'e Namibia, ate na byonna ebigendera ku bannansi ababeera ku bugenyi. Neegatta ku booli olulangira okwebaza abaweereza b'empologoma ababadde naye ebbanga lino lyonna. Bakuumye obwesiga era mbasaba bongere okukuuma obwesiga. Neebaza abasawo abakoze obutaweera okulaba ng'obulamu bwa Ssaabalongo bwongedde okutereera. Neebaza Nnaalinnya Lubuga Agnes Naabaloga n'abooli olulangira ate n'abo bonna bwe tubadde tulondera ebifa ku Nantalinnya ku Kateebe ng'ali wabweru w'ensi ye. Neebaza Obuganda bwonna olw'obutaggwaamu ssuubi ate n'olw'okutwesiga ate n'okutuwagira mu kaseera kano ke tubaddemu. Tunyweze obumu. Bwe tunaaba obumu abatusekeeterera bajja kutuvaako bukumbu. Kammalirize n'essaala eno.